Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tukomyewo nate okusoma ku musomo okwatagana n'ebisolo ebigenda okusalibwa mu nnaku ezaayidi ezitandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Dhulhijja. Ebisolo ebyo ebisalibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera mu suratul hajj aya ya 3 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Aya 3 si ya 3 aya ya 3 suratul hajj bosimbula okubeera nga twogera ku bisolo ebyo. Allah agamba nti buli umma buli kibiina yakiteerawo ennono zaakyo, yakiteerawo ebyokusala byakyo, n'olwekyo nga kyanoonyamu abantu okubeera nga bamwebaza bamwogerako Allah subhanahu wa ta'ala ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Olw'okuba n'ensolo zetusala Allah subhanahu wa ta'ala yazituwa ebeera riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Singa teziriwo ezo ensolo zetusala twalibadde tetulina bye tusala, naye weewuunye Allah akitukolera. Tusala embuzi buli mwaka, tusala ente buli mwaka, naye teriyo nsi gy'osanga ng'empologoma ezisasalibwa nnyingi okusinga embuzi oba ente. Teri asala mpologoma, teri asala njovu, naye obungi bw'ebisolo bye tusala ate yeeyongera bweyongozi buli mwaka. Allah olw'okwagala tutuukirize etteeka eryo ery'okusala. N'olwekyo tusooke tumanye nti Allah ye nannyini bisolo ebyo era yabituwa. Bw'aba asazeewo ensi agibuzeemu ensolo, muyinza okubeerawo n'onoonye embuzi nga teriiwo, n'onoonye endiga nga teriiwo, n'onoonye ente nga teriiwo, ate nga n'engamiya togirina. Twalibadde tulina obuzibu amaanyi nnyo okutuukiriza ekyokusala ebisolo. Naye tumwebaza kyava agambye babeere nga bamutendereza ala ma razaqahum kwebyo bye yabawa nga riziki min bahimatil an'am, mu nsolo ezisalibwa. Ensolo zirinnya bahimatul an'am, ensolo ezirundibwa awaka. N'olwekyo kyoba osooka okugyamu kye kitali kisolo kyonna, oba kyagejja kitya naye nga si kisolo ekirundibwa awaka. Tulina ebintu ebigejja. Waliwo omusajja eyampisaako empuuta, nembuuza nti ya kilo mmeka, ne bagamba nti ya kilo 2. Naye ssebo empuuta ne bwegejja okwenkanawa togenda kukkirizibwa kusala eyo ku Yidi. Okujjako ng'olina maddu ga kulya ku mpuuta yo, okkirizibwa ogigule ogende otemeteme olye ng'ennyama, naye nga etteeka ly'okusala tekkirizibwa. Abalunzi ba sekoko bannaffe naddala ku saidi z'ebugwere balunda nnyo sekoko. Tubategeeza nsekoko ne bwegejja okwenkana ente n'eweza kilo 3 kilo 7 tekkirizibwa kusalibwa ku udhuhiya. Bw'oba ogisaze sekoko nkoko ezo zibeera nva nga muntu bwe aliguze nakati agule doodo mu katale ayongereze ku nnyama gy'anaalya. Oba oyinza okuba nga tolya nnyama nga ekola bubi, bw'oba ogisaze ogigabira abagirya ng'olya enkoko, naye togeza okubala nti nze ngenda kusala sekoko mu kifo ky'ensolo tekkirizibwa. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri, ensolo esalibwa erina okubeera nga erimu ezo ennya bahimatul an'am ze zaayogerwako mu hadisi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam: engamiya, ente, embuzi n'endiga. Kati amateeka agabifuga weegali. Ekisooka tulina okukimanya nti ensolo zino zirina kubeera nga zifuniddwa mu makubo nga ga halal. Agenda okusala ekisolo abaffe kivudde mu faamu yo nga wakirunda, oba wakola ssente wagenze n'okigula nga ne ssente ezikikuze za halali. Bwebeera nga ofunye ensolo yo olagala bakwogereko nti osaze naye nga wagibbye bubbi eyo nfu, tegenda kukola mu udhuhiya. Oba muntu yakusibira nga otugamba nti namusibira embuzi zange alunde, n'olwekyo tonafuna buyinza bwannyinizo, tokkirizibwa. Bwebeera nga mulina faamu gye mwakola naye nga kwegamba joint, mwegatta mu kitaraka ne mukola bizinesi yammwe, mulinayo embuzi 10 naye gwali mu faamu banno bali eno, kwegamba embuzi ezo si yiyo gwe nga ggwe, wabula eriko abantu abalala bagirinako obuyinza abasalawo, tokkirizibwa gikwata osale. Okujjako nga bannyiniyo bwe muli nabo mu kwegatta okwo mu kakampani ako bakkiriza nti tugikuwadde ogisale.
abagenda okugula manya nti sente zogenda okugulamu embuzi zizo obanga wafeze ku simu ku Airtel bino byogamba nti ate ku Yidi nasala ki kanfereyo wano omuntu n'okuba essimu n'ogamba wangudde biki ebyo kafu abakoze sente mu betting nfu ababbye bubbi sente nfu olina okubeera nga minal halal esente ozifunye mu halal oba mbuzi evudde mu faamu. Ensonga ey'okubiri an yabluga as-sinnu al-mu'tabar shar'an okubeera nga kyogenda okusala kiweza emyaka oba obuwangazi sharia bwe yatugamba. Tulina abantu abanyumirwa okulya ensolo nga zikyali nto naddala bannaffe abawarabu abeeru balya nnyo obubuzi bu myezi 3 myezi 6 esukaawo tebajagala era wano batwewuunya ffe abagala ennyama y'embuzi kuba ffe wano nga ffe wano Uganda omuntu wayagala nnuma ayagala ina n'ekirevu kyagula asale eyo balye eyo ennyama yo tebajagala baba bagamba tejja bulungi tegonda. Naye bwobanga oli mwabo katugambe nti oyagala nnyo okulya obubuzi obwo obuto tokkirizibwa kasala ku udhuhiya. Emyaka gy'ebisolo gino gitambula bwe giti bwobanga onaasala ngamiya erina okubeera nga eweza emyaka 5 engamiya. Bw'oba oli wakusala nti erina okuba nga eweza emyaka 2. Bw'obanga oli wakusala mbuzi erina okuba nga eweza omwaka mulamba. Bw'obanga oli wakusala ndiga abamanyi bagamba nti erina okubeera nga ewezezza emyezi 6. Ebwo bwe buwangazi obw'ebisolo ebigenda okusalibwa ku lunaku lwa Yidi mulina okubyetegereza bajjama temala gasala kyotategedde. Ensonga endala weegendereze nnyo okubeera nga ekisolo ky'ogenda okusala tekiriko kamogo. Omumogo bwayogerwako mu hadisi y'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yagamba nti arbaatun la tajuzu fil udhuhiya. Obumogo bunamu bwegendereze nabbi bwe yayogerako. Naye nze mbagamba nti yonna eriko akamogo gyesonyiwe, yonna ng'eriko akamogo gyesonyiwe. Naye kati obuna nabbi bwe yayogerako yayogera ku mbuzi eyafa amaaso muzibe teraba. Embuzi eyo oba ente eyo oba ensolo eyo eba erina akamogo akajeremesa okufuna ekyokulya ekimala n'olwekyo kigikosa mu nnyama yaayo. Akamogo kamaanyi nnyo. Waliwo okubanga embuzi erina ekifi ku maaso ekyo kirala kubanga naffe abantu waliyo omuntu okubeera nga alina ekifi ku maaso newabeerawo omuntu nga yaziba amaaso. Eyaziba amaaso bw'atafuna amuyambako talaba gy'alaga. Oluusi akwata kati kakonesa ku bintu okumanya nti kati wano waliwo ekyuma wano waliwo weekiti wano waliwo oluugi guno gwe mulyango naye nga amaaso ge tegalina kye galaba. Kati n'embuzi zibeerayo nga yafiiramu ddala amaaso. Kati mu bantu mulimu abeera n'ekifi ku maaso nga talaba bulungi naye ng'alaba bintu ebisinga biraba naye ng'agamba nti oluusi bwe nkusemberera nkulabamu abantu babiri oluusi sikutegeera bulungi otuuka ku buntu n'agamba nti gwani mbadde sikutegedde. Kati ekyo ekifi nakyo kisinziira wali alina ekifi nga kitonotono wali alina nga kyamaanyi. Alimuhimu gwe otunuulira embuzi esobola okutambula yokka n'egenda n'erya esobola okulaba emmere gy'erya akamogo akatono tekakosa naye yafaamu amaaso tosala. Embuzi endala nabbi yagamba nti almaridha albayini maraduha. Embuzi nga yalwala ndwadde obulwadde bwayo nga bweyolefu era nga bwolaba abantu waliyo omuntu okulwala mu kasenyiga abeera mulwadde naye kalwadde katonotono kasujja kanuma mpulira olubiribiri lubugumirira kalwadde naye katonotono nabeerayo omuntu nti ali ku drip omuntu ali ku kitanda ali bubi embeera mbi bibeeramu enjawulo. N'olwekyo n'embuzi bwesi bwe ziri waliyo okubeera nga efunyemu kasenyiga tekagikosa egenda n'erya n'ekomawo. Waliyo ezifunyemu akasujjasujja kuba nazo zirwala naye waliwo okubeera nga olubuzi lulwadde limaze ebbanga nga lulwadde olina agamba nti aha Yidi nga bwetuuse kansala olwo. Ekyo tekikkirizibwa. Erina okubeera nga embuzi egenda okusalibwa namu kuba eno erwadde n'ennyama yaayo eyinza okukosa abagenda ogirya. N'olwekyo tunoonye embuzi nga namu bulungi. Ensonga akamogo akalala nabbi kayogerako ennema. Embuzi nga nnema ng'obulema bwayo bweyolefu. Ngera bwolaba abalema mu bantu mulimu omuntu nga awenyera buwenyezi obulema bwe semugana kutambula era agenda neyeekolera emirimu. Nebabeera balina obulema nga tasobola kutambula kujjako nga bamutambuza butambuza ba mu kagaali ba mu mmotoka. N'olwekyo embuzi bwebanga erina obulema obw'amaanyi tekkirizibwa kusalibwa mu udhuhiya.
mpozi nabigira sembyayo olubuzi olukadde nnyo olukaddiye waliyo omuntu okubeera nga omanyi obuwangazi bw'ebisolo si bwe bwaffe fe abantu osanga omuntu w'emyaka 9 naye kati katugeze embuzi ya myaka 10 eyo embuzi ebeewangadde nnyo myaka 10 15 20 olw'okuba yali ezaala basatu n'ogamba nti kangirekaawo neekuzaalira ne bagiggwamu n'osigala nga ogwo omukwano okyagulina nayo neebeeraawo kati otuuka okugamba nti kati yidi etuuse olubuzi olumana emyaka 15 luli awo lwe tuba tusala ennyama yalwo tekyaliika kwegamba tejja eyo embuzi gikolemu ebirala oba ogitunda oba osalamu ennyama ya bulijjo naye ennyama ya udhuhiya noonya ekisolo nga kirungi ali muhimu ekisolo kibeere nga kirungi kiramu bulungi kisava waliyo omumogo obutonotono obutakosa naye ekyasinze obulungi omuntu weewali eddala kye bayita akamogo konna kati bwebanga embuzi wabadde wagirunda nga yiyo naye ngereka akamogo akatonotono buuza seeka akuliraanye omubuuze nti bwembeera n'embuzi yange ng'okutu baakusalako katini oba ginnaayo yagiruma okutu okwo eyo tasalibwa bajja kunyola akamogo ki akagaana embuzi okubeera ng'esalibwa naye nga obumogo obutonotono obutakosa embuzi eno nnyama yaayo nakutambula kwayo tebulina buzibu njagala kusembyayo nga mbagamba nti ebiseera ebyokusala embuzi newankubadde nga ogirina ssaawa eno togisala ssaawa eno togisala lunaku lwa ssaawa eno era togisala lunaku lwa 8 bahajiri bagenda e Makka togisala lwa Arafa embuzi esalibwa lunaku lwa Yidi lwetandika okusala n'ennaku endala 3 ezeyongera ku lwa Yidi olwa Yidi lwennyini n'ennaku 3 z'ennaku ez'okusala naye nga olunaku olusinga obulungi lunaku lwa Yidi n'olwekyo abaafunye ebisolo nga mugenda kusala ate topapa n'ogamba nze kansalire eddala kati ni mu safaari kansalire bw'oba ogisaze essaawa eno oba osaze embuzi ya futaali bantu baserukereko nnyama ya bulijjo naye ennyama y'emikolo ejja udhuhiya tugenda gisala ku lunaku lwa Yidi ate tumala kusaala abamanyi abamu bagamba nti imaamu abasaaziza amala kusala naye ekyo khilaafu baina ahli ilimi kubanga imaamu ayinza okuba nga amaze okusaala ate nadda mu pologulaamu z'emisigiti endala okukola ku balwadde ku bizibu by'abasiraamu n'olwekyo gwe omaze okusala gwe kennyini gwagenda okusala then genda otandike okukola ki okusala ekisolo tumala kusaala ne tulyoka tusala obudde bugenda paka ku lunaku olwokusatu nga Yidi ewedde olunaku olw'13 bajjama ezo z'ennaku z'okusala ebisolo ebyo tetubisala ssaawa eno abanaasala ebisolo bwebanga famire yo si nene nnyo kubanga oyinza okuba nga olina embuzi emu abantu 2 waka bagenda gimalawo naye nga asunna kugigabanyamu emirundi 3 embuzi gy'osaze ennyama esooka y'abantu bo gwe kennyini ne famire yo gye mugenda okulyako ku lunaku lwa Yidi ennyama endala ozigabireko ba neighbors mikwano gyo ba neighbor bayinza okuba beetaavu n'emikwano gyo abalala then kimu kyakusatu abaavu abateesobola kabeere nga mukwano gwo basi mukwano gwo neighbor wo si neighbor wo naye nomanya nti omusajja gundi mwetaavu ku lunaku lwa Yidi kamuweereza ennyama eno abeere ng'agikozesa bannange omusomo ogwo gyagadde okubeera nga nkiyalingako nammwe olwaleero abalina ebibuuzo mujja bibuuza buli omu seekawe amuli okumpi kuba kasinza kutegeera biki bye mulina eyo ng'ebibuuzo wabula mubuuze nnyo mutegeere muleme kukola ibaada eno kugyonoona kubanga teri mulimu ogusanyusa Allah ku lunaku lwa Yidi nga kusala luliko emirimu mingi mulimu okusala Yidi mulimu okulambula mulimu ebintu bingi naye omulimu ogusinga okumusanyusa kusala ku lunaku olwo saba Allah subhanahu wa ta'ala asobose okutuuka ku lunaku lwa Yidi nga tuli balamu era atuwe obusobozi tusale ebisolo ku lunaku olwo subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.